Police n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ekya National Drug Authority bakutte Dr. Ashiraf Rashid Lukwago ow'ekawempe lwakwekubira kalango nga bw'alina eddagala eryoza buli kika kya ndwadde omusaayi. Aba NDA babadde bamaze ebbanga lya wiiki 2 nga balimisa Lukwago naye nga batebuka okutuusa lwe bamuteza omukyala n'emitwalo 5 wabula Lukwago n'agaana okumulaba ng'ayagala akadde kalamba ak'ensimbi. Olwaleero agudde mu kitimba kyaffe bwe twasindise omu ku bakesse baffe n'ajja ng'omulwadde. Bakanyiza era ku mitwalo 45 Lukwago n'akkiriza okukola ku mukyalo ono asigale nga amubanja. Abasirikale bayiise limu ku ddwaliro ly'e Kawempe ne balyetooloola era bamusanze ayogera ku ssimu. Tugambye tuzise ne poliisi olwo bye twagala kwebuuzako. Kuwa olukusa olunaaza abantu omusaayi twakutegeera biki by'okozesa mu mulimu guno. Baagadde okumussaako empingu wabula akuba ebifaananyi bya poliisi n'awabula. We are not here to negotiate with you. Okay, Afande, I think we need to. Whoever is going to call, I'll call police. Okay. Not here. Upon getting what we want, we are going to acknowledge that this is indeed what we have taken. So we can't do that when you are already here and get it. Lukwago ategeeza nti balina ekibiina ekibatwala naye bamuganya okubeerako essimu gy'akuba okutuusa nga atuuse ku poliisi. I want us to do the work without him calling anyone. Batandise okukwasa eddwaliro libasanze nga likyafu ng'eddagala balitereka ne sabbuuni. Eddagala ery'ebidomola lisangiddwa mu kabuyonjo. Waliwo ebibokisi by'eddagala ezzungu libasanze nga liteebereza okuba nga lyakozesa mu ddagala lyakola. We have a lot of empty packages za conventional medicine. Waliwo eddagala ery'amaanyi g'ekisajja libasanze babadde bakebera. Amaanyi g'ekisajja. Bakiraba NDA banoonya Lukwago ali mu kusoma dduwa. Eddagala erisinga obungi balitadde mu kibokisi eritwalibwa. Lukwago n'omumyuka bwe bakuumirwa ku poliisi e Kawempe mu kiseera kino okunoonyeza okugenda mu maaso. Bwe badde bamutwala abatembeeyi abakolera mu maaso g'eddwaliro lye bategeeza nga Lukwago bawanyawanya ne poliisi kubanga batera okumukwata ne bamuta. Omwogezi w'ekitongole ky'NDA Abiyaz akubiriza Bannayuganda okubeera abeegendereza nga bakozesa eddagala ery'ekika kino. Bino bye bakwata ne batabula era abadde akozeeyo akantu kayita musiba engine ng'agamba kali 100% nakyo. Tuvuddeeko emabega nga tukubiriza Bannayuganda okubeera abeegendereza. Ategeeza nti okusinziira engeri eddagala gye libadde literekebwamu ng'omulwadde ogenda n'obulwadde bwa mulundi gumu ate n'ovaayo ng'ofunye obulala. Ebintu byonna bivundu, jerikani ziri mu toyireeti wonna wakyaafu. Kati nobwe liba lirungi n'olitereka bubi lijja kukuleetera obulabe. Agamba nti bagenda kumugulako emisango ejja kukweyita ky'atali.